Mu lukiiko lw'abakkansala ne Loodi meeya olutudde olwaleero ku City Hall ensonga y'okuyisa etteeka erirulungamya enzirukanya y'obutale mu Kampala, the Kampala Capital City Market Ordinance Bill ebadde ku mwanjo nnyo. Kino kijjidde mu kiseera ng'endoliito mu butale ezekuusa ku byobufuzi zikudde ejjembe ensangi zino ng'okusinziira ku Loodi meeya Olukiiko zino ze zimu ku nsonga ez'abatanula okubaga etteeka erirulungamya. Lino ly'etteeka erisoose okubagibwa Loodi meeya ne bakkansala ba KCCA okuviira ddala mu mwaka gwa 2006. Ebbago liriddewo okumala ebbanga, etteeka erifuga obutale lyakolebwa mu 1949 mu gy'ataano eyo bye bwakolebwa. Kati nga akalinga akatono ka ordinance eyakolebwawo yakolebwa mu 2006 yes, naye nga nayo si nnambulukufu bulungi. Okusinziira ku Loodi meeya Olukiiko, endoliito mu butale zandifuuka olufumo. Nga bw'olabye ejja Usafi, ebiri ewa Ndegeya, ebiri ewa Kiseka, mu Senti bali ku Ddembe, Nakawa, Nateete, Nalukolongo, Busega, luddawo obutale bwonna nga bufumbekeddemu emivuyo. Kaakati olwaleero kye tutuuseeko kikulu etteeka lye tuyisizza erigenda okulambika obutale engeri gye buddukanyizibwamu, buteekebwawo butya, bufugibwa butya. Kati ekirindiriddwa etteeka lino kuteebwako mukono okuva ewa Ssaabawolereza wa gavumenti nga liyita mu minisita wa Kampala Kamya. Katusuubire nti process esigadde naye enaayanguwa kubanga byetaaga okutwalibwa Attorney General nga tuyita mu ofiisi ya minisita naye yeetegereza nti ddala likwatagana n'amateeka g'eggwanga omuli ssemateeka. Etteeka bwe ligamba oluvannyuma ndyoke ndisayininge nga Loodi meeya nditeekeko omukono tuliteeke mu kyapa litandika okukola. Etteeka kati likkiriza omuntu okubeera ne katale nga nannyini kinoomu. KCCA etteeka lirambika bulungi ngeri KCCA gye kuwa mu license. Twali tufunye okwemulugunya kungi nnyo okuva mu basuubuzi baffe mu butale bwaffe obwa KCCA then ne mu butale obwa nannyini wabadde nga endoliito z'amaanyi nnyo. Naye olunaku lwali tuyisizza etteeka erigenda okuba nga lifuga obutale obwo lirambise bulungi obukulembeze bwabwe, omuntu afuna ta license y'akatale ssente mmeka. Ng'olukiiko lugenda mu maaso waliwo alipoota ku katale ka Usafi esomeddwa Kansala Joseph Kataabu ng'eraga emigozo oba n'egyali mu kutwalibwa kw'ekimu ku kitundu ky'akatale ka Usafi. Alipoota eno eyoleka ng'abakungu abamu mu kitongole ki KCCA bwe beenyigira mu mivuyo gino. From the records available to the select committee, it was this Bosco Mwonge on whose instruction KCC acted to evict vendors in order to enable him develop his land. And it was this Umaru Sekamate from whom KCC procured the land. Therefore, Your Worship, the committee had wanted a response from these people. One, why Bosco Mwonge kept quiet during the acquisition of Usafi market land by KCC, only to come in after a period of 5 years. It's the only piece of land in Uganda here which has ever cost that amount. 43 billion. It's a record. 43 billion. I don't think in our records here we have any asset that has ever been bought at that sum. It's a record. That is one. Two, it is projected as the only facility available to address trade order in Kampala. You know, we are operating in the politics, but the politics we put on paper will affect this organization in the future. We are talking about compensations and we are alarming. Otherwise, I can see ourselves inciting the public and we are likely to incur more money out of this. I submit. Wabula Sam Serunkuuma nga mukozi w'emirimu gy'ekikugu mu KCCA asambazze ebimu ebiri mu alipoota eno. Gerard Luyima, NTV Akawungeezi.